abakyala batera okuba n'obuzibu naddala mu bizimba mu mbuto muno. Aludde nga alina embeera efaana bwetyo era naŋŋamba dad naye nja kulaba ddi lwe bananongoosa abasawo kye banaŋŋamba, naye ng'aludde nga alina pain mu lubuto muno. So ekisinza okumala sikimaze mu maanyi naye kuntiisa butiisa nti yeevuze yekka ne yeetwala mu ddwaliro n'agenda ne bamulongoosa naye teyazza engulu, naye ebyo bibaawo. Ne bamulongoosa kakati bwe bamulongoosezza ebbanga lyayiseewo nga bamusirisizza yenna n'akomawo nga bwe yakomyewo ne kitatuukirira, naye nga baamuggyeemu ebizimba ebiwera. Go ge mazima kuba nabirabye, baamuggyiddemu ddala ebizimba ebiwera. Kitalo nnyo eky'omubaka Helen Nakimuli yaziikiddwa olunaku olwajjo e Luweero. Abadde mubaka akiikirira abantu ab'ekalangala, naye nga bwe nabasuubiza olunaku olwajjo titugenda kubeera ne dokita abeeko ensonga z'atunnyonnyola ku nsonga z'ebizimba. Ebizimba bikwata nnyo ku nnabaana, however much waliwo oba oliawo n'ewalala dokita wagenda okubeera ng'atunnyonnyola. Nkimanyi kuno kuliko abakyala abafeesinze ku mbeera eno, abamu nga mulemereddwa n'okuzaala olw'ebizimba, oluusi nga tomanyi na kumanya nti bye bikusumbuwa, ogamba nze nfuna embuto nga zivaamu. Abalala mubuliidinga nnyo. Ebizimba bino abantu babirina naye tebamanyi. Kakati omubaka yagenze teyavuddeyo. Njagala oba oliawo ebimu ku bibuuzo by'oyinza okubeera nga weebuuza ku bizimba bino ebyaviiriddeko omubaka afe okufa. Nyongera okujjukiza abantu bangi bafa, naye omubaka just yabadde n'erinnya ng'asobola okwogerwako. Ekibuuzo, ebizimba bino kansa oba bisobola okufuuka kansa? Dokita agenda beera ng'atunnyonnyola. Kiki ekireeta ebizimba bino okutuuka okwetugga ku nnabaana biremese n'omuntu okuzaala? Dokita waali agenda kubeera ng'atunnyonnyola. Ebizimba bino biwona singa mbijjanjaba biyinza okuddamu ne bidda? Twetaaga okumanyaawo, era we bijjanjabwa biwona, twetaaga okubeera nga nakyo tukinnyonnyoka. Bisobola okubula ne bibula nga tojjanjabye, ekyo nakyo agenda beera nga kitunnyonnyolako. Mu ngeri emu bisobola okujjanjabwa n'eddagala lyaffe erya habo, oba nedda lyetaaga wa musawo kumala kulongoosa. Ye byonna birongoosebwa oba waliwo ebiteetaagisa kulongoosa? Bye bimu ku bibuuzo bye tusobola okubeera nga twebuuza. Ekirala tugenda kwebuuza nti lwaki bireetera omuntu okubuliidinga? Bikwata bantu ba myaka emeka oba biri nnyo mu bantu ba myaka emeka? Wonna tugenda kubeera nga tutuukawo. Ekyokujjanjabibwa bisobola okuwona ne biwona ne bivaawo. Nkimanyi bangi kwemuli, bw'obeera musajja oyinza okubeera nga wali okyexperiensinzeeko, mukyala we avaavaamu embuto n'ebintu ebiri bwe bityo. Ebyo bye tugenda okubeera nga tutunuulira olunaku olwaleero n'omugenyi waffe dokita. Mutukkirize katono nnyo tukolemu bwe tuti tujje abeeyanjulire tutandike ebigambo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Weewaawo tumaanirizaako buli omu gy'osinziira
okubeera ng'otulaba abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutwegesa amaaso timu earphones ababeera nga muli mu kukola mirimu gyammwe naye nga mugamba yes tulina okulaba ebintu eby'ensonga mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutwegaseeko. Eno ye DPTV Uganda yenze Sajjime ndi n'omugenyi waffe leero si bya bufuzi leero tuzze mu byabulamu. Dr. nsanyuse okulabako ku mukutu gwa DPTV Uganda. Nange nsanyuse nnyo okubeera n'abalabi ba DPT Uganda. Yes. Oba tugenda tandikira wa? Dr. Soko obuze ku bantu then yani tewali buzibu osobola n'okubuulira abantu w'osangibwa eddwaliro w'osangibwa. Okay, abalabi ba DPTV Uganda nsanyuse nnyo okuba nammwe, mwebale nnyo okufollowinga, mwebale nnyo okusubscribinga, mwebale nnyo okuba nga musigala mwagala kutegeera biki ebitambula mu ggwanga ate ebitambula mu nsi nga mubijja ku mukutu guno ogwa DPTV Uganda. Yes. Kale amannya ogatuwe. Amannya n'eddoboozi nze Dr. Prosper John Justus. Ndi mukugu General Medicine. Te nsanyuse nnyo okujja okugabanako nammwe ku magezi ge tusinga okusanga eyo mu byaffe ebyobulamu ebyekisawo n'okwagala okutangaaza ensi ku bulamu bwaffe bwe tuwangaaliramu n'okutangaaza ensi ku bulamu obw'abakyala bwe bayitamu, ku bulamu bw'abakyala bwe batambuliramu byonna. So olwaleero mbaleetedde omulamwa oguli ku kibayita fibroids gwe mulamwa. So yenna ali eyo ku DPTV beerawo kalira nkusabulire kwebyo byenkuleetedde. Dokita, omanyi nti nno abantu ekirwadde kino kibalemeseza obufumbo. Omusajja n'agoba omukazi ng'agamba nkooye okubeera ng'ofuna embuto we zivaamu, genda mutereeze ku byewammwe. Ng'oli awulira akooye ayagala mwana, omukazi buli lubuto lwafuna luvaamu, ne mukazi wattu ng'alwana okulaba nga asanyusa bbaawe waakiri bafuneyo omwana naye nga kigaanye. So tufunye omukisa olunaku olwaleero nti ozze bamaama gye bali eyo bambi batoba n'abaana baabwe ne bataata in fact ne bataata. So Dokita, tugenda kusaba nga tetunaba natuuka mu bibuuzo bino osooke otumenyeremenyeremu ku kirwadde kino eky'ebizimba. Bijja bitya? Lwaki bijja? Omuntu ayinza byerinda atya? Yabirina ayinza kuyambibwa atya? Nkulekedde omuzindaalo ssebo otunnyonnyoleko. Okay, neyanza nnyo neyanzeege Sajjime chance gy'ompadde oba omukisa gw'ompadde okunnyonnyola eri abantu n'abalabi bonna ba DPTV Uganda. Ku mulamwa gwa leero nga bwe tuzze nga twagala okubannyonnyola ku fibroids. Fibroids kye ki? Fibroids abamu bagamba nti kansa, abalala bagamba bizimba, abalala bagamba eddogo, abalala bagamba nti bijja kunyuunyuuta okumalamu omuntu, abalala babiyita amasavu. Tebamanyi kituufu kye ki. Naye olwaleero kalira ngenda kukunnyonnyola. Fibroids tabeera kansa, bibeera bizimba naye nga bikwata mu kitundu ky'omukyala kye bayita uterus. Mweyo ennyumba omwana waakulira, ebyo ebizimba we bikwata. Kati bwe bikwatamu byanjawulo okusinziira wa we bikutte budde ki, naye bisinga okukwata ku
bakyala abali mu myaka egy'okuzaala oba mu lulimi olufuttifutti gye tuyita reproductive age, abasinga ku myaka 3 ku myaka 5 awo we tusinze okulabira abasinga bwe bakola ki bwe bafunira. Ate ku bakyala osanga ebitundu 7 ku 8 nga abali mu myaka egyo nga bayise mu ebyo ebizimba bya fibroids. Ebitundu 7 okutuuka ebitundu ku 8 ebyo bitundu bingi nnyo. So abasinga babikuliddemu tebabitegeera nti byennina, abalala tamanyi nti oba agamba olubuto olunuma nga bwe ngenda okunyonyola wansi awo mu maaso awo obubonero bwabyo abasinga bajja kwesanga nga kituufu yandigezeko ku ddwaliro ne bamukeberako. Njagala okutegeeza abantu abasinga kiba kirungi n'ogendako ku ddwaliro okukola check-up okumanya obulamu bwo buyimiridde butya. Tolinda kusooka kulwala then olyoke ogendeyo ku ddwaliro. Tolinda nti kansooke ennumizibwe kino naye at least mu mwaka fiisaawo akadde gendayo bakuggyeko omusaayi bakuyiseeko mu sikaani balabe obulamu butambula butya. Because abasinga bino bwe tubizuulira nga bukyali ne tusobola okubijjanjaba ne bisobola okukola ki okuba nga biwona. So fibroids nga bwe mbanyonyodde nti bizimba bikwata munnabaana ate tebiri si kansa. Wali munnabaana mulimu ebinywa oba muscles ezikola n'abaana. Ebyo ebinywa bye biyamba omukyala bw'aba agenda mu nsonga ne bireetera ebimu okuvaawo n'olaba omusaayi nga guvuddeyo naye nga biba layers oba tuziyita uterine layers bibeera layers 3 oba maliba 3 okusinziira ku science. So ebyo ebinywa zino fibroids oba bino ebizimba mwe bikwata. Bwe tugamba ekizimba buli muntu kyemmanyi yali alabyeko ekizimba. Ebimu bisobola okugamba nti afunyeko akazimba akatuttu nga wano ne bagamba nti kazimbye. So naye bino ebyomunnabaana olw'okuba bikwata munda ensonga lwaki byo tubiyita fibroids naye si kansa. Yes. Okay. Yes. Nga bwe tugambye nti bino ebizimba we bikwata we wabiwa erinnya ffe waffe mu lusawo because nga bwe ngambye nti tulina ebinywa 3 we bikwata we wategeeza nti kino bakiyita bwe bati kino bakiyita bwe bati. Sandyagadde kugenda nnyo mu lulimi oluzungu nnyo oba lwa sayansi naye kanduyiseeko katono. Kuliko bye tuyita intramural oba bino bikwata nnyo mu n'abaana mu bisenge. Intramural fibroids kati ekyo kifaananyi ky'olabaawo kya scan oba nga kiraga bulungi mu kisenge kya n'abaana bw'ebeera. Kati intramural bw'oba weetegerezako obulungi byolaba ebikutte ku n'abaana eyo eyeetooloola mu bisenge bya n'abaana. Then kuliko bye tuyita submucosal bino bikwata in the cavity oba cavity inside a bit inside naye si munda nnyo. Then waliwo bye tuyita subserosal bino bikula waggulu wa n'abaana subserosal. Then kuliko bye tuyita pediculated bino bikwata nabyo mu bisenge naye bw'oba obiraba olaba byo bikwata wali mu kkokko wala mukko. So ebyo bijja eno waffe nga tumaze okukola ki okugamba nti alina fibroids ne twongera okubiklasifyinga. Yes. Naye baani abasinga okufuna obuzibu ku bino ebizimba? Abasinga okufuna obuzibu nga bwe nabadde n'abanyonyodde dda nti be bakyala abali mu myaka 3 okutuuka ku myaka 5. Lwaki awo we wasinga okuba nga be bafuna obuzibu? Nja kinyonyola mu kkokko wansi lwaki abasinga we bakifunira. Ate abalala waliwo b'osanga nga kiri mu musaayi gwa famire.
nakyo kiyinza okubeera ekisikire. Nga kiyinza okuba ekisikire nga maama yali abirina. Kati maama bw'aba yali abirina kati ffe bw'otuuka ku ddwaliro naye maama yali abirina, tumanya nti naawe osobola okuba nabyo oba osobola okubifuna, kiri mu musaayi oba kiringa kisikire. Then kuliko abalala b'osanga nga ye yagenda nga bukyali mu nsonga, ekitegeeza nti hormones ze zibeera waggulu. Okimanyi nti kuliko abaana b'obuwala abagenda mu nsonga ku myaka 8, ku myaka 10. Nabadde njogera nammwe yabadde eggulo nga ŋŋamba ku myaka 9 abaana bagenda mu nsonga ennaku zino. Kati ako kaba kabonero akaleetera ono omuntu okufuna chance ennyingi ez'okujja okufuna ebyo ebizimba. Emyaka 8 omwana ng'agenzemu asobola okuzaala. Kasita omwana agenda mu nsonga, kasita omukyala agenda mu naye Mungu aba akkubye omuggo, aba asobola okuzaala. Kasita yeegatta n'omusajja kiba kitegeeza nti aba asobola, because ogenda mu nsonga kiba kiraga nti n'abaana etandise okuvaako biri ebinywa bye nakugambye eri nga nkunyonyola ennyumba ya n'abaana nga bwezimbibwa. So kasita aba agenda mu nsonga aba asobola okuzaala wadde afuna obuzibu mu kuzaala, complications. Olumu okulemwa okuzaala, n'asalwa obusalwa, kulongoosebwa because ebitundu ebirala biba tebinakula ekimala. Yes. Then ekirala ekireeta fibroids, abakyala abanene myaka. Tulina ono omusajja waffe Father Kibi atera nnyo okubabuulira enjinga bagamba mugejjuka mulaga wa okugejja obesity. Bw'ojja mu ddwaliro, amadwaliro kati agasinga kuliko ke basooka kuyisaamu ke tuyita triage, nga wakatuuka ne bakupima ozito wootya, buwanvu obwenkana ki, myaka giri emmeka, omugaso gwako kutegeera nti ddala oli mu kugejjuka. Oyita we wandikomye. Kati okugejjuka kuba kuleetera omubiri okukula nga kuyise we kwandikuze. Kati awo wotandikira okufuna ebyo ebizimba mu n'abaana, okufuna n'ebiddirira. Then ekirala ekisinzeeyo kino kye njagala kukattiriza, abaddugavu Africans tusinga nnyo okuba ne fibroids. Ffe tusinga okuba nazo. Okusinziira ku tuyina high risk of getting fibroids okusinziira ku oba ndya yaffe, entambula yaffe, kituleetedde nnyo okwesanga nti abaddugavu Africans they are at high risk of getting fibroids. Ekyo kitegeeza nti amaka gaffe agasinga, ffena tuli ba Africans. So bw'oba muddugavu genda abakuchekingeko, because oba standinga chances ez'okuba nga ewammwe oba mu musaayi gwe gusobola okufuna fibroids. Then abasembayo abalwawo okuzaala, eyo ensonga nkulu. Abalwawo okuzaala, abakyala abalwawo okuzaala, n'abakyala mu kulwawo okuzaala mulimu bingi ebijjiramu. Kiki ekikuleetedde okulwawo okuzaala? Kituufu oli bali abatazaala ku lw'eddiini, oba oyina bwe weegatta nabo okozesa zi family planning, abaana basiba ebijinji, oba then omubiri nagwo gujimuka. Eno munnabaana bwe gujimuka nekiguleetera okusanga nga chances z'okufuna ebyo ebizimba nga ziri waggulu. Sawa sooka oleke. Yes. Mwagane akazi omukadde kuleso nanti kati bwofuna fibroids zikuleetera obutalaba egyo emyaka gyo egy'obukulu. Because ojja kwesanga ng'ofudde bukyali. So Dr. Mbadde ngenda kubuuza wano sooka ogumizeewo nnyo abaana ab'obuwala okulwawo okuzaala bayina emikisa egiwerako okufuna ebizimba. Ne bano batukozesa mpeke mpiso simanya buweta nga gwolowooza wasiba ekisenge teri asobola nakiyitako.
chances are high. Kweyo ensonga si buli akozesa ezo methods nti chances okufuna zino zibaawo because kuliko methods zetuyita eziri hormonal naye kuliko methods ezitali hormonal. Kakati kansabululemuko nga kamu. Omuntu akozeseza kondomu talina wasanga system y'omukyala okufuna fibroids. Naye omuntu akozeseza empiso zino ze bakuba za myezi 3 n'obweke envuddeyo eri pills obwo buli hormonal. Ate okuba hormonal bw'okamira kagenda eri ne kacyankalanya system eri munnabaana. Bwekacyankalanya ne kaleeta hormones ezimu ne kaziyiwamu nnyo ne kalemesa olubuto okukola ki okubaawo. Naye mu kuziyiwamu kuleetera ezimu n'abaana okukitwala ng'ekigimusa. Kuliko ekigimusa ekizze because oyina byogezako okwebasa. Kati bwe kijja n'osanga nga kireese ebyo ebizimba kifuuse emmere y'ebizimba nebigejjuka nebigejjuka. Naye ate nga bwe nzijeyo wansi si buli bizimba nti byetaaga okulongoosa. Si buli bizimba nti waliwo ebimu byoba nabyo. Ekyo tujja kituukako wansi wali. Yes. Bubonero ki bw'olabirako ng'omukyala ng'omwami n'ogamba naye mukyala wange tugende mu ddwaliro bakoleko kasikaani? Bubonero ki bw'osobola okulaga nti okusinziira ekiriwo twandigenze ne bakola ki? Ne bakebera. Ekisooka abasinga abakyala abemmanyi nti nzize periodi zange kano akasaayi kangi kasuse ka bulijjo nsonga kyekaleese. Abamu bw'ajja ku ddwaliro n'asisinkana omusawo n'asisinkana gynecologist n'agamba bulijjo badde nkozesa paadi 2 naye kati kisuseemu. Omusawo waakubuuliza wali okozesako zi family planning wali okozesezzaako kiki ekikyuse. Naye mu kuzuula ebyo bwe tukugambira nti katukusindikeko mu sikaani toba ng'olina fibroids. Ate bwe tumala okusindikayo ebiseera ebimu ne bivaayo nga kituufu kyekyo nga kyekireese okwesanga ng'ogenda mu nsonga omusaayi oguvudde si gwa bulijjo naye guno gweyongeddemu. Then abalala weesanga ng'olubuto lumuluma nnyo, awulira olubuto akaaba naye ennaku zino olubuto nga bw'olaba ekyo ekifaananyi ekiri awo ennaku zino olubuto nga lunfukidde olubuto. Jjo nali ngenda mu periods yes nga nfuna kirampusi naye zino kisusse. Nkuzaayo eri we naasookedde nti muno zino fibroids ebino ebizimba bigenda mu bisenge oba mu bisenge bya nnabaana oba mu binywa bya nnabaana. Kati ebyo ebinywa gwe mulimo gwabyo. Kati weekyesanga nga kuliko ekikyankalanyizza kwe kulumwa kw'olubuto. Ng'olumu bwe babeera mu nsonga agamba olubuto lunumamuko naye kitegerekeka naye wano weesanga nga kisusseewo. Then kuliko abamu b'osanga ng'olubuto luzimbye. Ye kennyini nagamba ndingaali lubuto n'omugamba oba oli mwanyinaze oba oli lubuto. Mukyala w'okukyala oba oli lubuto. Mukyala wange oba oli lubuto. Naye ng'ekireese olwo olubuto okuzimba bizimba ate bizimbira ddala n'abamu n'otuka okukitunulako bwoti oba n'ogenda mu sikaani n'olaba engeri gye bakipimyemu n'ogamba kiri mu nze. Then abalala ongambe kisobola n'okugejja okuweza kilo 3. Ekigejjera ddala kibanga ekisavu. Then kati nga bw'olabawo ekifaananyi olumu weesanga weebase toli mu periodi naye olubuto lusigala lukulumirira. Tuukako ku ddwaliro laba omusawo. Ate togenda nga weesaliddeko zino fibroids nedda. Abantu abasinga agenda kujja mu ddwaliro nga ye already yeewadde dda obulwadde naye nga si kyekyo. Then kuliko abalala bekireetera okufukaafuka nnyo nga bwe ŋŋambye nti kizimba kiba kizimbye. Kati wano munnabaana kinyigiriza akawago. So omusulo buli we gutuukamu omutono ng'alina okugenda okufuka n'agamba
sina sukali sina pressure sina naye naku zino ofukafuka nnyo kaba kabonero akalaga nti afukafuka nnyo alumizibwa lubuto omusaayi gweyongedde nnyo agamba period katipadi ezijjula nnyo so otegeererawo then abalala afuna kye bayita constipation oba okumala ebiseera nga tagenda kukola pupu lwaki kikireeta bino ebizimba binyigiriza nnyo ebyenda oba intestines kati bwe bibinyigiriza nosanga nga bibitaddeko ka pressure ekyenda bwe kyandibadde kitambula bulungi nga kinyigiriziddwa nosanga amala akaseera nga tagenda mmanju okukyalira eri emmanju then abamu nno ne beewaana abamu beewaana naye nze nno mmala olunaku nga sirinnyo eyo oyogera lunaku mala naku 3 nga sigenze eyo naye alya naye ng'alya anywa n'okunywa naye nga lwagenzeeyo okufulumya buli nga awulira afa of which mu busawo oba mu bulamu tekibeera kituufu olina okuba ng'oyitayo emirundi waakiri ebiri olunaku bw'olaba nga toweza ebiri manya nti kyusa mu byolya oba ogwo mulamu akatuguleke then abalala ku fibroids kino kantunule bulungi abalabi baffe ba DPTV Uganda mukiwulire bulungi muwe na singo kibaleetera okuwulira obulumi mu kwegatta nagamba naye naku zino mwami nga sikyabitegeera mpulira obulumi bungi abasinga okutuuka okukyogera mu bantu oba kukyogera eri omusawo oba okukyogera eri omwami we kiba kisusse so bwewulira obwo obubonero at least tutukako ku ddwaliro then abalala kibaleetera obutazaala oba okufuna embuto nga bwe zivaamu lwaki kibatuusa ku ekyo nga bwe tulabye wali ekifaananyi kyaffe kya Nabaana y'ennyumba yaffe ey'omwana waakulira kati oweesanga omwana we yandikulidde ekisawo we kigenda okujja ng'ekyo ekifaananyi bw'olabaawo bw'olwedde waliwo ekizimbe ekyakoze ekyo kyakubyewo dda nga tekisobola kukkiriza tekisobola kuganya mwana kutuulawo ng'olubuto luvaamu abalala ne weesanga embuto zivaamu ku myezi 3 awo ku myezi 4 ng'embuto zivaamu abalala nga n'olubuto talufunirako ddala lwaki talufuna bw'amala eri omwami amagi g'omwami okwegatta n'ag'omukyala gajja eno mu nnyumba yaago oba mu luzungu we tuyita implantation bwe gagenda okujja tutereyako akafaananyi aka fibroids bwe gagenda okujja we yandikutte olaba ngako akali waggulu aka fibroids oba akazimba akali waggulu omwana we yandikwatidde awo asobole okukula olwedde n'asanga nga waliwo ekizimba kitegeeza nti wali ebyabadde goola ekutteyo egenda kufuluma naye eyo tebagitwala nga chance okubanga family planning kiba si kirungi koza abamu ayinza ogamba ekitegeeza bw'aba alina fibroids tagenda kukola ki tagenda kuzaala asobola oddufuna ne luvaamu naye ne chance z'obutalufuna nazo weeziri ate nnyingi so bino byonna bisobola okututuusa ku ki lwaki osalawo n'ogamba kangende mu ddwaliro bajjemu bino ebizimba kangende mu ddwaliro balabe ki ekyokukola because bikuleetera obulumi buli kaseera oba oli mu bintu byo owulira obulumi then bikuleetera okubulwa omusaayi okubulwa omusaayi bw'oddayo eri mu kifaananyi nga bwe ngambye nti kibeera mu binywa oba batandise puroguramu yaffe ne mbanyonyola nti bino ebinywa bye bivaako omuntu agende mu period kati wano biba binywa omusaayi because birimu otusuwa byo bisigala binywa omusaayi kwekubulwa kw'omusaayi ate n'omuntu nga bwe nagambye nti bw'aba agenze mu period avaamu omusaayi omungi kati awo omusaayi weesanga ono omuntu buli kaseera ng'akoze eki nga talina musaayi nga bagamba ekiki ekinywa omusaayi then abalala kibaleetera obutazaala
eyo nsonga nkulu mu nsi yaffe ey'abaddugavu ba Africa obutazaala bakitwala nnyo ng'ekikolimo kakyogere bwe ntyo bakitwala nnyo ng'ekikolimo obutazaala agamba lwaki tazaala kitegeera so agezaako nnyo okulaba nti at least akola ki Dr. Sikikolimo omanyi kye bayita Abazungu kya bulijjo abo bazungu naye newaffe then ekirala kibaleetera zino fibroids zireetera abakyala okuvaamu embuto ennyo okuvaamu embuto then abalala n'osanga ng'omwana avuddemu nga tannatuuka olubuto lubadde lwakaweza myezi 6 naye okusinziira ekizimba engeri gye kirinyizeemu bwe muba temumugjeemu ne mumukuliza mu ka TV tajja kuzaalibwa. Kati abalala n'osanga olubuto because oyo asobodde okulugjamu n'alukuliza mu kanasale oyo ayinamu akasente oba omugezi oba amanyi oba azze mu ddwaliro nga bukyali naye kati bwe tudde eri ewaffe eri mu byalo n'ebyalo si wala nnyo neno abatamanyi n'ezo ssente nga tebazisobodde kitegeeza olubuto luba luvaamu ne balinda oluddako nalwo ne luvaamu kuba totegedde kizibu we kivudde. Yes. Then abalala obuzibu obuli ku zino fibroids zireeta obutasiba. Otegeeza ki? Okuba ng'oyagala genda emanju oli mu chaachi olina wooli oli mu taxi oli ku kkubo naye ne bikuyitamu of which tekiba kirungi. Bikuyitamu ku lw'ensonga jjukira eno kino ekizimba kinyize nnyo eri ku n'abaana kinyize nnyo ebitundu ebiriraanyeewo kati okunyigirizibwa okwo ne kuleetera okukola ki okuvaamu naye bw'ojja ku ddwaliro tukuyamba ate tukuyambira ddala. Ekyokulabirako nze nkolera ku Joy Medical Center mu Ndeeba n'eddwaliro lya Deliverance Church Uganda n'awalala we musobola okunsanga naye bw'ojja ffene tukitegeera nti zino ze fibroids nga tetunakitegeera tuyita mu mutendera ki okukitegeera nti zino fibroids tukubuuza gwani olina emyaka emmeka ovaawa ewammwe ekyali kibaddeyo then ne tukunyigako oba kye tuyita physical examination bw'onyigako bw'ozaayo kali akafaananyi k'oli akutte ku lubuto ng'alumizibwa bw'onyigako ku lwakino ekizimba omuntu aba awulira obulumi okusinziira ku sayizi yaakyo olaba ng'oyo ali ku TV abalabi baffe ba DPTV Uganda mwebala okufollowinga so bw'onyigako awulira obulumi kati bw'onyigako ffe womanya awali n'abaana n'omukono agusindika butakwatawo n'omanya nti wano wandibako obulumi awo we tukusindikira mu kukola sikaani ne tukusindika okukola waliwo ekifaananyi ekirala kye bayita MRI ne kitwanguyira okuba maapu nti eno ye fibroid yenkana ki ziri mmeka ziri multiple ziri 3 eryemu kati awo bwe tumala okutegeera ekifaananyi ekivaamu ne tukusindika ne ku musaayi okulaba nti omusaayi gwo teguba nga gukendedde oba full blood count ne tumanya nti either wafunye anemia oba okyali bulungi naye ebyo byonna bwe tumala okubiyitamu waliwo obujjanjabi nga bwe nabagambye mu kutandika nti fibroids si kansa kitegeeza nti owona osobola okuwona waliwo solution yabyo mweyo treatment mulimu ezisooka ezimu ekiteetaagisa obujjanjabi ne tukuwa counseling nti buno obufibroids bw'olina bukyali butono control your diet control your weight ove mu byakuba ng'ogejjuka nnyo osobole okukola ki butuuka omubiri ne gubumira oba ne bubula what we call shrinking ne bubuliramu awo nga tekinnaba kusukka nga tekinnaba kusukka then kuliko obujjanjabi obulala nti wano wekituuse tukuwa obujjanjabi okusinziira bw'oli mu ebyo of course mu bujjanjabi mubaamu
ebikendeeza obulumi okusinziira nga bw'oli. Then mulimu ebirala ebigezaako okutuyambako okulaba nti zino hormones ezayiise nnyingi zisobole okukendeera, ne tukuwa obujjanjabi obukikolako ekyo. Then ne tukuwa n'obujjanjabi obuyambako okukinuuna. Olwo lwe Luganda olutuufu. Eddagala erisobola okukinuuna okusinziira ku bunene bwakyo bwe kibeera, ne bugezaako okukinuuna ne kiva mu bunene bwakyo ne kikendeera ate ne kikendeerera ddala. Then kuliko obujjanjabi obulala buno omulabi wa DPTV Uganda bwe njagala owulire, abasinga abamu bwe baagala okutegeera, bwe bujjanjabi obwa theatre oba obw'okukirongoosa. Obwo obujjanjabi nabwo bwa mirundi egiwera, emirundi nga3. Mu ebyo mulimu okukulongoosa ne tubijjamu, ne tusala olumu tusala ebinenenene ne tubijjamu. Then mulimu obujjanjabi nga bwe nagambye nti bikwata n'abaana. Kuliko obujjanjabi obugiramu ddala n'abaana, ne tugijjamu ne tugamba okusinziira ku bunene bwa bino ebizimba okutaasa obulamu bwo katugijjemu. Tokyetaaga kuzaala, naye obwo obusinga okukolera bano abatakyetaaga okuzaala. Naye kuliko n'oyo aba akyasobola okuzaala naye nga tekikyasoboka olwa obunene oba obungi. Yes. Then jjukira neera bw'oba ogenda mu theatre ng'ogenze okubirongoosa, ffe mu ddwaliro tukusayiningisa nti okkiriziganya n'ebinaavaamu, oba birungi oba si birungi, gwe kennyini ne weewandiikirako nti ye nzikiriza. Naye abasinga lwaki bakkiriza? Basomesebwa. Then ekyokubiri baba bayise mu bulumi okumala akabanga, so ne basalawo nti bandongoose. Then ekyokusatu tukugenda okukulongoosa nga at least kuliko gwe twagala okukakase nti omunnyonnyodde gw'obadde naye nti atukkiriza nti tukulongoose, oba akonsentinga nti yes, I accept to the following procedure. I've understood very well what the implication of it. So mu kulongoosa tuba tetusuubirayo nti oyinza obutavaayo, because tuba tukulongoosa nti twongere obulamu bwo. Yes. Ate abasinga bonna bavuddeyo nga sajjala etambudde bulungi. Yes. Then kuliko ennongoosa ey'okusatu, we tugenda ne tutuuka ku ebyo ebizimba byennyini, ne tugenda ku misuwa egibadde gibiwa omusaayi, ne tugisiba. Kati kyo kyennyini ne kimaliriza nga kikoze eki, nga omubiri gukinuunuuta ne kiggwaawo, oba kye tuyita uterine artery embolization. Ekyo ne tutuuka ku kasuwa kennyini akakiwa. So nayo ebeera sajjale. Yes. So sajjale za mirundi emeka? Sajjale za mirundi 3. Esooka ya kukirongoosa ne tukijjamu. Ey'okubiri yakugjamu n'abaana yonna. Ey'okusatu yakusiba busuwa. Ezo tekinologi zonna ziri wano mu ggwanga lyaffe, ensi yaffe Uganda weziri. Kasita otuuka ku musawo akunnyonnyola, n'otuuka ku musawo mukugu mu ebyokuzaalisa gynecologist, naye n'alaba okusinziira bw'oli, ebyo byonna nga tukusomesa tukuyigiriza ky'olina kyeki, n'otuuka okusalawo nti yes bankoleko ng'okkiriza. Omuntu ng'agenda okulongoosebwa, biki ebimusabibwa na biki by'alina okukola ng'agenda okulongoosa naddala endwadde nga eyo ey'ebizimba, oba okulongoosebwa mu nnongoosebwa yonna, biki? Kati mu ddwaliro tulina emitendera gye tuyitamu okukutegeka kikulu nnyo, n'okusomesa kye tugenda okukola kye kino nakyo kikulu nnyo. Teri gwe balongoosa nga tebakusomesezza. Then n'okwetegeka
naffe ne tusooka kulaba nti pressure zo ziri bulungi, obulamu bwo buli butya. Oyinza okugenda okukulongoosa nga akantu katono, naye nga tulina okuyita mu mitendera. Ttiimu ey'abasawo entuufu abalina okukolako weebali. Ekifo kitegekeddwa okukola ku ekyo. Then ebyo byonna bwe bibeera mu kifo, awo ne tukuwa appointment lunaku ki lwe tulina okukulongoosa, lunaku ki kye tugenda okulongoosa kye kino, kye tugenda okukolako kye kino. Nga bw'olaba ku bifaananyi ebyo ebiri awo mwekyo ekifaananyi. Ogenda okulongoosa ng'omanyi mu kifo bwe kiti kye ngenda okuba nkola ki, nzigyamu ekizimba ekyenkana bwe kiti. Awamu ne tubijjamu, obulala obutono ne tubulekamu. Lwaki mbuuziza ekibuuzo kino? Emirundi egimu weesanga nga omuntu azze okumulongoosa, ne wabeerawo oluusi obulagajjavu mu basawo mu ngeri emu oba endala, n'osanga ng'omuntu azze okumulongoosa ne bagamba nti bamukubye kalifomu mungi, oba oli najja nja kuwa ekyokulabirako eky'emboozi emabegako awo yakolebwa omukutu gw'amawulire ogumu. Omukyala yagenda kuzaala ng'olubuto lutabuse, ne bamukuba kalifomu. Tebaagamba mwami we ate nga yaliwo, n'omukyala tebaamugamba kyokka yali nga gwe bagenda okukolako. Bwe bamala omukuba kalifomu baamuggyamu Nabaana. Omwami bamugamba omwana wuuno afudde. Omukazi agenda okudda engulu abuuza omwana nga bamugamba afudde. Omwami amubuuza owaayi, gwe wakkiriza bakuggyemu Nabaana? Ng'ate n'omukazi abuuza musajja. So ne beesanga, buli omukyala agamba nti baamuwa bayintaani. Ekirala nalabako ko emboozi era yali ku mawulire. Kasooke nkunnyonnyere ku ekyo. Okusinziira ku butendeke, bagenda okukulongoosa nga bakunnyonnyodde nga bwe nkugambye kye tuyita counseling and education. Ne bakusomesa byonna ebigenda okubaawo. Naye mu busawo kuliko ekibaawo nga tolina kwebuuza nga ttiimu ey'abasawo, nga temulina kwebuuza ku third party oba n'omulwadde yennyini, nga because mulina okutaasa obulamu okusinziira ku mbeera eriwo. Kati ng'oyo gwe baatuuka okuggyako Nabaana, ekitegeeza nti bwe baali mu theatre ne balaba nti embeera eno bwe tuba tetugiggyeemu, temujja kumuzza engulu mulyoke mumubuuze, temugenda kufulumamu mubuuze ku mwami, naye ye essaawa yennyini muba mulina okukola ekikola ki ekyetaagisa, n'abaana ne mugiggyamu. Mu busawo kikkirizibwa. Ate kuliko abo abavaayo ne bagamba tugende mu balooya tukole ki. Ebyaddala bw'odda mu mateeka g'obusawo kikkirizibwa, because singa tebakikola ekitegeeza nti oyo omwana nga bw'onyonyodde yafa, maama n'asigala nga mulamu. Taata yandiwulidde mawulire ki nga bamugamba maama naye takuvuddeeyo olw'okuba twayagadde n'abaana esigalemu, because n'abaana kitundu ku mubiri ate kirina emisuwa. Wayo olw'otuukamu ng'emisuwa gyonna egiri mu kuyiika omusaayi nga miyitirivu. Ate abamu bagamba nti abasawo negligence, teba negligence. It is a normal procedure that anything can do what can happen. Yes. Kati waliwo emboozi yali ndowooza mulagaawo, baalongoosa omukazi ne bamuzaalisa bulungi, naye okuddamu omuzzaawo ne basibirayo makansi. Ekyo buba bulimba. Waliwo bye tuyita, emboozi eno yagenda nnyo n'etuuka ne bannamateeka, era omukyala ono n'addizibwayo, ne baddamu ne bamulongoosa, era eddwaliro ne baliri lyasasula ssente.
naye omanyi lwaki nseka mu kulongoosa teri engeri yonna makansi kintu kinene gyesigalamu teri emboozi yakolebwa wasigalayo akantu akalala omanyi bannamawulire oba yali makansi sort of abamu bagattawo naye mu kulongoosa ttiimu erongoosa taba muntu omu eba ttiimu wabeerawo dokita wabeerawo asirisa wabeerawo assistant wabeerawo nansi so eba ttiimu teri ngeri yonna bw'oba olaba ekyo ekifaananyi bali mu kulongoosa olaba omu ali mu kutereeza ekitaala omulala dokita ali mu kusala kuliko ali mu kumuyambako kuliko n'ali mabbali alinze kyonna ekivaayo mumukwasa kino kiteeke wali kino kiteeke wali bwe muba muli mu kuzaalisa katugeze anaagenda okukwata omwana aba mulala muko ate ne muba mulongoosa abeera wali ng'ogugwe ayimiridde abalengera abatunuulira naye alinze okukola ogugwe so teri ngeri yonna ekyuma gye basobola okukisibira munda teri eyo just is a myth oba myth bakiyita batya just mboozi buboozi naye teriiyo kati mbadde njagala okubannyonnyola fibroids zino tusobola okuzeewala tutya nga tetunatuuka ku bujjanjabi nga tetunazifuna tuzeewala tutya mbadde awo mbadde njagala tusooke tuyite mu bibuuzo omuntu by'ayinza okuba nabyo then tujje otubuulire okay kati sooka omaleyo awo lumu then tugende wali so omuntu yeewala atya obutafuna bino ebizimba oba fibroids ekisooka okusigaza obuzito obusaanidde kiri kyogambye abantu obutagejjulukuka n'otuuka ku ddwaliro oba gwe kennyini newokolako kye tuyita body mass index omubiri gwo guzitowa gutya obuwanvu bwo bwenkana ki emyaka gyo giri mu mmeka newesanga nti okusinziira ku buwanvu bwo tolina kusuka ku kiro zino oba okusigaza kye tuyita normal body weight then kuliko okukola checkups nakyo nga bwe nakyogeddeko mu mwaka atisi nogendako ku ddwaliro dokita nzize mu nkyekingeko ndi ntya anyimiridde ntya kikulu nnyo then emmere ki gye tulya balanced diet tewepika ng'olina emmere gy'olya yeesi yeewomera olulimi lwo naye mmere kika ki omaze ebbanga ki nga tolya ku bibala maze ebbanga ki nga tolya ku greens then okukendeeza ku mwenge okwewala omwenge oba okuwuuta omwenge waliwo nga takyanywa awuuta buwuusi nnaku zino ndaba n'abamu batuuka nogira bwati ng'alinga ali ku sho nga bwaguyiwa mu kamwa ogwo omwenge buba butwa mu mubiri gukyankalanya sisitimu zaffe ne guzijja we zandibadde ne guziteeka ku sisitimu endala then ekirala okumanaginga hormones zaffe okwewala nnyo okukozesa nnyo bino ebidagala ebireeta hormones byewatunnyonnyoddeko wali obwo bupiirupiiruzi ezo ziyina we ziyina okukoma bakugamba nti mu wiiki tosukka waakiri kapiiru kamu mu wiiki naye oli weesanga ku nnaku 7 ayagala buli lunaku amire kapiiru buli lunaku amire kapiiru naye nga kayina amateeka gaako mu wiiki tosukka namba bweti y'obwo bupiiru lwaki obumira nnyo bawandiika nako bw'okasomamuko kawandiiseemuko then mu ebyo byonna nga bibaddewo biki ebirimbo bye tulowooleza ku ki oba bye tulowooza ku fibroids zino oba bizimba bino ebitali bituufu mu ebyo ekisooka nti fibroid cancer bamugambye alina fibroid yafunye cancer ekyo si kituufu ekyokubiri nti fibroids alina fibroids bagenda mulongoosa
nakyo si kituufu si buli fibroids nti zikola ki zirongoosebwa. Then ekyokusatu nti fibroids zikuleetera obutalizaala nakyo si kituufu. Abalina fibroids ziyina emitendera ate ng'osobola okuzaala obulungi. So in case ofuna buno obubonero tudduka ku ddwaliro tubuuze ku musawo. Olaba otandise okweyongera okubreedinga nnyo oba period zo zeeyongeddemu by size obadde okozesa paadi emu kati buli kaseera oyagala kukyusa. Owulira nnyo obulumi ku lubuto oba ofunye obuzibu mu kufuna olubuto mu maka mwami agamba wayi nga tetuli ku famire okoze otya kiki lwaki weebuuze lwaki gendako ku ddwaliro bakuceekingeko then n'okulaba olubuto nga lutandise okugejja lugejjuka especially wano wansi w'ekkundi awo nolaba lugejja lweyongera okugejja kati bulaba ng'oyo ali ku kifaananyi kyaffe awo kwaba balabi ba DPTV Uganda olaba nti olubuto alinga ali lubuto oba weetaaga okugenda ku ddwaliro at least n'olabako ku musawo n'osobola okukola ki okufuna obujjanjabi. Olina ebibuuzo by'obadde oyagala ndowooza tuyiteekoko mu bibuuzo. Njagala kubeebaza mwenna abakyatambula naffe, mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mukyatwegesa amaaso. Tugenda buuza ku bibuuzo ebimu ku by'oyinza okuba nga weetaaga okumanya ku kirwadde kino kubanga amazima gali nti kingi ate ebitundu 7 ku 8 kingi nnyo ekyo kibeera kingi nnyo. Then njagala tubuuze ku bibuuzo gwe by'oyinza okubeera eyo nga oba oliawo tobiwa nnyo maaso na kulowooza. Katugende ku kibuuzo ekisooka. Okitunnyonnyodde abamu balowooza nti kansa. Then ekibuuzo kyaffe kyembadde nnina okubuuza, ebizimba bino kansa biyinza okufuuka kansa? Ekituufu bino ebizimba tebiri kansa. Oba tebiina chances okutuuka okufuuka kansa ntono nnyo naye ekizimba kisavusavu kizimbawo munnabaana nekigejja nga bwekifuna omusaayi bwekigukunywamu bwekyeyongera okugejja n'okusinziira ku mmere ki n'ebirungo ki by'olina mu mubiri. Ekibuuzo kyaffe ekirala, kiki ekireeta fibroids zino? Ekireeta fibroids mu saayansi yaffe ekituufu ekyaddala tekitegeerekeka. Tekitegeerekeka nnyo nti kino bw'onaakozesa kano ensiri bw'enaakuluma ng'eri infected ojja kufuna omusujja nedda. Naye ebisinga biri mu lujegere olwa obutofaali bwe tulina mu mubiri oba bwe bwayita hormones mwezo nga oestrogen nga omuntu engeri gy'abeeramu obunene okugejja byebyo ebisinga okukola ki okuleeta ezo fibroids. Then ebizimba bino biyinza okuleetera omuntu okubeera affected eri fertility oba nsobola okukinnyonnyola okuzaala okugimuka kwe oba okuzaala. Bino ebizimba bisobola okutattaganyiza mu kuzaala kwo okusinziira byenkana ki, oli mu myaka ki, biri mu bunene ki, okusinziira awo biba bisobola okutattaganyiza oba kati obadde oyagala kugenda kufuna olubuto tolufunye because webitudde nga bwe nakunnyonnyodde eri biri mu nnyumba omwana w'akulira. So okuba nabyo si kirungi. Just kino njagala kibuuza biyinza bwe tulabye ekifaananyi kiri kati olaba ekyo ekifaananyi
oyo mwana muwala ali mu maka g'omuvubuka munne naye buli kaseera anoonya lubuto alaba bintu babikoze nga bwe byandibadde naye buli lwe yeekeberako olubuto teruliimu kimuleetera depression ne kimuleetera a lot of questions. Tulina basenga baffe abuuza naye mutabanyi tobikola muwala gweki kina kindi ewaabwe w'omusajja bamugaba waayi omukazi kiki ayagala kuzaala musika myaka gitambula naye ng'obuzibu buli ku fibroid. So kakati tulabye ka gundi gye batuwadde awo ku screen nga buliko bungi obuzimba olowooza buyinza kubeerako nga bumeka omuwendo oba tebuyina muwendo gwensobola okugamba nti guno naye okubaawo kwabwo tebulina kubaawo. Kale katugenda ku kibuuzo ekirala kigamba nti zeetaaga treatment fibroids zino ekituufu kiri nti bwe ziba ntono tezeetaaga bujjanjabi oba butono mu sayizi ate obujjanjabi busobola okujja okusinziira ku sayizi zaazo nga bwe ŋŋambye omubiri gulina kapasite Katonda yatutonda ng'ebyo ebintu ebitalina kuba mu mubiri gwaffe omubiri gusobola okubijjamu ne gubimira. So bwe biba binene kituufu biba byetaaga obujjanjabi. Obujjanjabi nga bwe nabunyonnyodde eri oyinza kubijjamu ku bisala oba eddagala erigezaako okukola ki okubukendeeza. Zisobola okeera ku makya oba simanyi ne zibula? Okusinziira tezitera nnyo okubula ku lwazo naye kisoboka omubiri guzinuunuuta ne guzikendeeza ne zituuka ku level etalina bulabe ku ggwe. Then ekyokubiri nga bwe ŋŋambye nti ekisinga okuzireeta hormones ekizireeta hormones not ekisinga ekizireeta hormones kati abakyala abatuuse mu kusiibula okulaba ku mwezi oba okusiibulira ddala nga takyagulaba kitegeeza nti eyo hormone oba ekirungo ekisinga okuzireeta kiba kivuddewo kati egy'emyaka weesanga nga gikola ki gibireetera okunuunuutibwa ne biba nga tebikyayina mugaso oba tebikyayina bulabe eri gy'oli okusinziira ku sayizi zaazo. Otunnyonnyoddeko wali emabega zisobola okuvaako of course ekitukiwulidde zisobola okuvaako okubleedinga okw'amaanyi. Fibroids nga bw'olabye aka kafaananyi akabaddewo awo nti fibroids buli we ziri mu binywa oba mu uterine layers ate ezo layers mu kutandika kwaffe n'abagambye bwe tuba mu nsonga mukyala bw'aba mu nsonga ezo layers ze shading off ze zivaako akaliba ne kavaako gwe noolaba omusaayi akaliba ne kavaako gwe noolaba omusaayi. Kati olw'okuba zino fibroids ziba mu ezo layers kisobola okukuleetera nti bw'oba obadde genda mu period ng'ogenda mu 3 meals kati weesanga nga ziweze 8 meals. 8 meals z'omusaayi ziba nnyingi kati n'aba ng'agendamu ennyo. Njagala ekibuuzo ekirala kiri ku zisobola okuba bwe mba nzitreatinze n'enzija mu nzijanjabye zisobola okukomawo oluvannyuma lwa treatment. Ekyo kibuuzo kirungi nnyo. Abalabi baffe ba DPTV Uganda zino fibroids bw'oba omaze okufuna obujjanjabi ekituufu olumu zisobola okudda because nga bwe ŋŋambye nti buba bungi ziba zisobola okukola ki okudda especially mu zino ze tuyise myomectomy oba we tusaze
ne tujjamu ekizimba mabbali gaawo wennyini w'osaze oba wennyini w'osaze ekizimba ekirala kisobola okuvaayo oba ekisavu ekirala kisobola okuvaayo kakiyita ekisavu so kitegeeza nti zisobola okudda then ekirala akamu kayinza okuba kaali katono omukula kwako ne kakkulira ddala oba ne kakola regrowth okuggyako n'abaana bwe beevuddemu yonna nga tugijjeemu ziba teziridda because ennyumba yazo oba okoze eki oba ogijjeemu. Sajjale oli bw'awulira ebizimba ekijja mu mutwe gwe kumulongoosa sajjale ye option yokka eriwo mu kujjanjaba ebizimba bino oba fibroids. Ekyo abalabi baffe ba DPTV Uganda sajjale abamaga bagenda kunkolako ka simple surgery bagenda kunkola surgery ebeera major surgery. Tewaliyo simple surgery. Tebeera simple surgery because mu ntegeka yaayo yonna tiimu yonna ebeerawo ebeera ya major surgery. Okuggyako ffe mu kunnyonnyola mu kusomesa tukulaga kyangu because nze fibroids okugirongoosa kyangu n'omuntu okuba nazo kyangu kantu ka bulijjo katono nnyo kitegeera naye okubanga okulongoosa si ye option yokka waliyo options endala mwezo nga bwe nasoose okugamba nti bwe buba butono tubuleka omubiri ne gubunuuna olala ne tukuwa amakerenda ne gasobola okukola ki ne tukuwa eddagala erisobola okugaleetera okushirikinga oba ne tusiba emisuwa egiyiwa ebyo ebizimba omusaayi. So okulongoosa surgery is not the only option. There are other good options before you reach there, before you go for surgery. We only do surgery to save your life and to prolong your life. Yes, okusinziira ku size zaabyo. Yes. Waliwo mukadde wange, maama wange, sister wange ali ewala eyo mu kyalo eyo ng'akasente kakalubye takalina naye ng'alumwa. Eddagala lye twogerako zzungu tuyinayo eddagala eryaffe erya habo omuntu ly'asobola okukozesa oba ddyo teririiyo. Kati nga nze okimanyi nti eddagala lyonna ezzungu liva mu bintu ebiri nakyo. So ekitegeeza nti bwe baalijja bibaayo naye kati ffe sayansi waffe gwe tulina ali proven wa ddagala ezzungu. Siwagira muntu nti agenda akozesa eddagala egganda because ffe mu sayansi tuba tumanyi nti lino eddagala liwonya kino likola liti likola liti. Lijjanjabye bano twaligezesa ku mmese ne tuligezesa ku nkima ne tuligezesa ku njovu ne tuligezesa ku muntu abantu twaligezesa ku bantu bwe bati bonna ne bakola ki ne bawona. Naye ono habo alina okuba ali proven bw'oba mu ggwanga lyaffe erya Uganda nga National Drug Authority likkiriza nti yes kituufu lino eddagala likola ki lisobola okukola ku muntu era lisobola okukola ku muntu ne lijjanjaba eno condition. Naye bw'eba terya provinze nga nze omusawo omutendeke mba siriwagira because omuntu ekintu kyonna kiba kisobola omutuukako. Wano mu Uganda tetufunangayo gwe bagamba nti ono bino asobola obbikolako. Sajjime olina ekibuuzo ky'ombuuziza ekyo kibuuzo kikambwe mbawulira nti gyebali naye ffe tubafunyemu obuzibu. Bagezezzaako abantu abamu ne babaza gye tuli ng'omusaayi guyiise mungi kuba ate awo tebalinawo pulaani. Tebalinawo pulaani. Ye pulaani ayinza okuba alina pulaani ekiyiisa kiyiise kati ekiddako naye ekiddako pulaani eyo esinga okubalema omuntu waayitira n'afa.
abalala n'aba ng'ayise eri ne tumuzza engulu okulaba nti tutaasa obulamu. Ekirala ngenze ku ssajjale tebanzigyemu n'abaana nsobola okuddamu ne nfuna olubuto. Osobolera ddala n'abalongo n'obafuna because bwe tuba tujjamu twegendesereza n'abaana eyo kasita esigalamu eyo eba nnyumba eddamu okuzimba omuntu. Sekitegeeza nti wano bwe tuba tumulongoosezza ekyo ekizimba ne tukijjamu aba asobola okuddamu n'afuna olubuto bulungi n'azaala bulungi. Okay. Yes. Kale nno mukawulidde byebyo. Katweyongere ndowooza tubuze ensonga ya bagiyita abdominal swallowing. Swelling okuzimba okusanga azimbye olubuto kali akafaananyi k'omulabye nga kali ak'omukyala wali. Zisobola okukiri actually abasinga zisobola okundeetera n'ofaanana nga noba ng'ali lubuto bangi. Bw'okyegendereza otambula n'olaba omukyala kituufu ng'ekyalo kigamba ali lubuto naawe ng'olabira ddala alinga ayina entumbi naye mwaka ku mwaka yaba n'olubuto lwe teruvaawo. So abo bwajja olumu tuzuula nga yes kuliko bingi ebisobola okukireeta naye fibroids nazo ziri mu ebyo ebikireeta. Nandyagadde okubuuza eky'emyaka, of course wakitunnyonnyoddeko myaka abantu abali common ennyo abasinga okubeera nnyo common okusinkana obuzibu buno abasinga myaka 3 ku myaka 5 because egyo gye myaka gy'okuzaala so egyo emyaka gya nkizo nnyo. Omuntu akoma ku myaka emeka okuzaala? Omuntu okukoma okuzaala omukazi okukoma okuzaala abasinga naku zino batandikira ku myaka 36. Kino kiyinza okwewuunyisa bangi. Okukoma okuzaala n'abanga akomye myaka 36 okutambulira ddala okutuuka ku myaka 44 45 naye tuyina n'abatuusa ku myaka 52 naye aba 55 abakyazaala sinabalabayo nnyo myaka 55 so myaka 36 nze kennyini with experience nina bendabyeko nga gye nagamba nga sikyagenda mu nsonga ogenda okukola evaluation ng'ebyaddala akomye bane muzaale nga bukyali muzaale nga bukyali kituufu emyaka egiba 3 muve mu kusaaga ojja kugenda okuzuukuka ng'olina akaana aka owooza onoonya ssente mbu simanyi onoonya sokesu ng'alinayo kamu naye okugenda okuzuukuka ng'akyanoonya ssente emyaka nga takyazaala. Olaba bw'oyingiraana nga lw'okwata ssente n'ogaakanzaaleyo obwana bwange 2 naye nga gwe wakoma mu myaka 36 nga kyakoma dda nga tekikyasoboka. Of course ensonga nayo wagikoonyeeko eno ya kisobola okubeera mu famire. Ekituufu. Of course abamu bw'abanga olina maama wo yali abirina mu busawo tutwala nnyo ekika ng'ekyenkizo nti taata wo yali bw'ati mu byobulamu yafuna buno obulwadde saagala kuyingira eyo sayidi tuli ku bakyala nti maama yali ayina fibroids kitegeeza naawe muwalaawe chances z'okuzifuna bw'oba tokoze ebyokuzeetangira chances z'okuzifuna zibaawo. Ebizimba bino bisobola okundeetera obuzibu mu mukwano oba mu kwegatta. Eyo nsonga nnene nnyo kantuke kumpi ne kamera nzinnyonnyole.
okwegatta sebo omulabi wa DPTV Uganda tusanyuse nnyo okutambula naffe okuva we twatandikidde paka kati oli ne Dr. Prosper ne Sajime ku nsonga ya fibroids mu nsonga z'ekisenge yankizo nnyo because fibroids zino zibaleetera nnyo okuwulira obulumi pain nakugamba obulumi abalala ne zibaleetera actually obulumi buno si bulumi butono buba bulumi bwa ddala ate mu nsonga ezo of course munno bw'afuna obulumi kiba tekikyajja kiba tekyatambula naye ekyo kisinziira wa we zikutte ne sayizi yaazo because bw'eba ali ennene ne lwoba ku lubuto nga olubuto ku lubuto ekitegeeza omunyigiriza olina ky'onyigiriza yes naye ne mu nsonga ziri zennyini obulumi bubaamu mukyala yakyusa n'effeeso agenda gira bw'ati gwe wakasimbula akugamba onumya tosobola kukola ki so mbakubira omulanga tugende twekebeze tumanye bwe tuyimiridde omanye obulamu bwo bwe buli osobole okuwangaala ng'ate oli mulamu. Wayogedde ku diet erina weeyinza okuyambira ku bizimba bino diet ndowooza byebyendya oba endya y'omuntu erina weeyinza okuyambira ku bizimba bino. Yes, endya nga bw'olaba bwe batadde awo ebyo ebibala ebyo ebibala birungi nnyo bya nkizo because bye tuteeka ku mumwa bye tuliisa omumwa bye tuliisiza omubiri gwaffe bano boolaba ageze nnyo mu byalidde ku mumwa bicontributinga ebitundu 9 10 mu kugejja so ekitegeeza bw'oba olidde ebinaatuyambako okukendeeza okukuma omubiri nga mulamu oba okuumya obulamu then ekirala bino ebibala birina engeri gye bizimbamu abasirikale baffe. Waliwo kenakugambye wali nti omubiri gunuuna zino fibroids ne guzinuuna ne zibula kati ekitegeeza nti bw'oba tolina ebirungo ebimala omubiri nga tegusobola kwerwanirira tegugenda kubinuuna tegulina basirikale bamala tegulina basirikale bamala ate ekirala nga bwe nagambye nti fibroids zireeta omusaayi okukendeera bw'oba olidde ku ebyo ebibala ebireeta omusaayi nga bw'obirabaawo gw'omulabi waffe wa DPTV kubamu akafaananyi nga babireese ku teboyo kusaawa y'okulya owulira nga ddala appetite akola ki azengu naye okusinga okwesanga nga tuli mu kulya ennyama especially kyetuyita red meat sinjokyeko ezo zireeta nnyo ebisavusavu ku mubiri nekireetera okwesanga nga chances zo z'okufuna fibroid ziri waggulu so mbabuulira mwenna abalabi ba DPTV lya nnyo ebibala weetanire nnyo ate by'oyisa ku mumwa kulya bisengejjemuko otegeere olidde ki bikuyamba ki nga bwe ngambye ku mwenge kati osuubira bw'onaaba owuuta omwenge mubiri gugenda kufunamu ki waliwo awuuta omwenge ate n'ateekako kiro z'embizzi 2 sigenda kwogerera ku eyo emmere naye tulina okukola ki okumanya ki kyetuyisa ku mumwa gwaffe kyetufidinga omubiri gwaffe kikulu nnyo. Ndowooza kati olaba ng'eyo ennyama omulabi waffe wa DPTV gye bateredde olaba bagaseeko ku nniimu ekitegeeza nti baagala okugyamu ago amasavusavu agandigenze mu misuwa gyaffe ne gatuleetera obuzibu. Enniimu egakube omubiri gufunemu Morgan tuwe ku kamera omubiri gufunemu ko tusobole okukola ki okufuna obulamu obulungi. Yes. Njagala ndowooza tusembezeeyo kino ekibuuzo
ali eyo treatment ki esinga giwandi mu recommendingidde eya ebizimba bino? Treatment y'ebizimba bino eyandibadde ennungi ekisooka ebizimba tetulina kuba nabyo ge mazima. Yes, kyekisooka. Kubanga then ekyokubiri myaka ki gye tulimu, twetaaga okufuna abaana oba tetubeetaaga? Then ekirala bubonero ki obusobola okuleeta ki bino ebizimba bw'olaba nga ebyo byonna, because obujjanjabi kye tuyita treatment prevention twagivuddeko. Treatment wano tuli mu ddwaliro, abasawo tumanye engeri gye tubijjanjabamu okusinziira nga bwe byenkana. Yes, n'okusinziira ku myaka gyo bwe giri. Yes, kale lwaki tutunuulidde nnyo ekirwadde kino? Y'ensonga nti abantu bangi gye bali eyo, naye nayinako mukwano gwange obutakkaanya bwajjira ku kuvaamu kwa mbuto. Onaamugawo waayo eddako ewammwe obuuze ab'ewammwe kiki? Temubanga muyinayo ebizibu, genda obuze ku maama wo oba taata wo bakubbireko obuzibu bwajjiraawo. So n'ekirala tulabye abantu bangi ng'amazima gali nti balemereddwa okuzaala ne bagenda ne mu malwaliro ne batuukayo ng'ekizibu bizimba, abalala tebamanyi. Yensonga lwaki puroguramu eno tugikoze nga tusinziira ku bibuuzo ebingi ebibaddewo ku mubaka eyafudde, nga tusinziira ku bafamire kye batugamba nti abadde atawaanyizibwa ebizimba, era n'eyabadde mu ddwaliro n'atugamba nti baamuggyeemu ebizimba. So ddamu otuwe ku ddoboozi lya taata akatono nnyo, omuntu ategeere lwaki twagadde gwasigadde oleme kugenda mu butamanya. Abakyala batera okuba n'obuzibu naddala mu bizimba mu mbuto muno. Aludde nga alina embeera efaana bwetyo, era n'agamba ddaati naye nja kulaba ddi lwe bananongoosa abasawo kye banaŋŋamba, naye ng'aludde nga alina pain mu lubuto muno. So ekisinza okumala sikimaze mu maanyi naye kuntiisa butiisa nti yeevuze yekka ne yeetwala mu ddwaliro n'agenda ne bamulongoosa naye teyazza engulu. Naye ebyo bibaawo. Muteeta ne bamulongoosa, kakati bwe bamulongoosezza ebbanga lyayiseewo nga bamusirisizza yenna, n'akomawo nga bwe yakomyewo ne kitatuukirira, naye nga bamuggyeemu ebizimba ebiwera. Go ge mazima kuba nabirabye, bamuggiddemu ddala ebizimba ebiwera. Ndowooza ne kino kankijja oli mu dokita. Mbadde nagaanyo kyogera mu puroguramu eyajjo, naye wooli kankyogere. Nafunye okulowooza nti omubaka abadde n'omwana omu, mwana mukulu. Omubaka abadde myaka 4 agenda myaka 41. Ayinza okubeerawo nga mu bulamu abadde awulira ayagala omwana. Naye taata kyatunyonnyodde nti abadde ng'afuna pain mu lubuto n'ebizimba ebyo ebyaggiddwamu, nti omubaka ayinza okubeera nga mu bulamu obwo abadde ayagala omwana, naye olw'embeera ya bino ebizimba. Bana kino sikyogera nti oba ki, ayinza n'okubeera nga at some point yafunako ku lubuto ne luvaamu, n'ategeera obuzibu, n'ateekateeka okugenda okulaba nga bamulongoosa at least afuneyo omwana. Ngezaako okutunuulira okusinziira ku by'otunnyonnyodde ne famire wali kyetugamba. Mbadde naganye ekyogero olw'ensonga nabadde siina nnyo kumanya nnyo, naye nakirowoozezzaako. Kati nga mu kulongoosa kuno bambi embeera teyasobodde kudda, naye nga
ayinza okuba yabadde ayagala azaaleyo n'omwana owokubiri ng'omuntu. So unless ng'olina ky'otugamba ng'omukugu, but we are about to wrap up. Tulabe kakati nze sigenda genda mu politics, ate sigenda kwogera ku mubaka, naye n'abanyonyoddeko mabegako nti emyaka egisinze okufuna obuzibu bwa fibroids myaka 3 ku myaka 5, abasinga percentage esinga nga bwe nkulaze nti okusinziira ku bibalo bye tufuna ebitundu 7 ku 8 bali mwegyo emyaka, naye tekigaana owa 25 okubifuna. Nabo babulinayo, ajja ne tungana naye olina muka fibroid, abamu ne yeeraliikirira olw'okuba batakategeera, tekamugaana kuzaala. Ate omuntu watuukira okusalawo nti kangende babirongoose, aba asomeseddwa ekimala, ate biba bibonyaabonyesezza ekimala. Okusinziira kyayitamu n'agamba njagala ki, kaneeweeyo ngende banongoose. Tetusobola kukulongoosa nga totegedde kyogendamu. Kyova olaba abasinga mwana muwala watuukira okugamba taata nti nina ebizimba, kitegeeza aba aludde nabyo, aba yabitegeera dda, aba yabifuna dda, yatuuka okubitegeera, abinoonyeza ekyokubikolera. Yes. Okay, kale Dr. Akatalekeka. Akatalekeka in case oba oyagala okunfuna wawonsanga kyangu ku Joy Medical Center mu Ndeeba, ojja kujja tujja kunnyonnyola byonna ebikwata ku ebyo, ebifaanana ku ebyo. Tetukola ku zino ensonga zokka, gynecological conditions zokka, tukola ne ku bulwadde obulala bwonna, okutandikira ku medical check-up okutuuka okufuluma ng'oli mulamu. Even counseling is part of treatment. Ng'omuntu ali alina ebimusumbuwa bimususeeko, oli waddembe okujja. Tuyinawo theatre, operational theatre, very active. Tuyina laboratory ennungi ennyo. Te tuli ku musinje gwa kanisa Deliverance Church Uganda. Te tuyina abasawo abatendeke, ttiimu entuufu ezikola ebirungi. Bw'obeereyo ng'olina ekirwadde kyonna oba olinamu ky'oyagala okutegeera ku bulwadde, oli waddembe okututuukirira. Nsobola obba recommendingira nange, kubanga ly'eddwaliro lyennyini wenkolerwako. Kirungi nnyo. So nsobola obba recommendingira Joy. Keya weeri, ogenda n'otuuka awo wano ewasooka wano ku mulyango, baaniriza bulungi nnyo. Then ojja oli mulwadde, oddayo ng'okkiriza nti yes, nja kuba mulamu oba ndi mulamu. Nga bwe nkugambye bali ku nkizo ku musingi gwa Katonda. So twagala beebaza mwenna bassebo ne bannyabo betutambudde nammwe nti mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katusuubire nti puroguramu ya leero olina ky'oyizeemu, kansuubire nti olina ky'otegedde nga ekizibu tekiri ku ggwe naye ng'olina mukwano gwo, tukwegayiridde muwabule oba mubuulire, oba puroguramu osobola ogimuweereza n'alaba ekizibu ekyo n'agenda n'alaba omusawo. Twagala abantu balamu, ge mazima. Ne bw'oba tonnaba kufuna akasente bijja kujja ng'obulamu weebuli. Ekyo kye kituufu. Eno ye DPTV Uganda, yenze Sajjime, Morgan yabadde ku lensi era yali ku mapeesa. Katonda omulungi ow'ekisa akuume eggwanga lyaffe naffe atukuume.